busirina omutolese eyo ali eyo naye mwebale kunsabira era ne mumpagawaga naye temwandabula ku kyabwoka ne tayiri kuba pulogulaamu gyembeerako bagiyita bwakedde mpulira bukyampulira era wano tavangayo gyali nje bulungi nedda omanyi ogambye buki otunula otunula otya ng'akyali w'amaama ate omwana era aba alina okukaaba atuna akaaba banna experience tulina ntono obukodyo obulumba nga leero ennyaanya gaayo olusansa olololo bikola bwoti bannange tubakuyoleke naye nga bwe bulungi lyessanyu ate ijja kuteerera kakati olunaku olwolwaliro tulina ensonga gy'owulidde okwonako ne tugamba katukunoonyeeko ogitugamba osuse n'otugamba nti ensi eno tulina okubeera national then tulyoke tufuuke international ki kyobadde otegeeza olina kuba national okusobola okubeera international kyabulabe nnyo okubeera ng'ogamba nti nze wanneiba banzijulira ntuula mu ntebe naye ewaka ng'otuula wansi toba w'amaanyi omuntu ow'amaanyi alina okuba nga ne mu buvo bwe bamwenyumirizaamu nga ne mu buvo bwe gy'ava abantu bonna ababadde ab'amaanyi yonna obuvo bwabwe era babeera nga b'amaanyi ddala kubanga akerinda kava ku lubaya lwaki ovuddeyo n'ogamba mbu art industry film industry yeewaniridde art industry si yeewaniridde wabula yesobola okuggusa yesobola okuggusa Uganda nsi eri talented nnyo era ne mu kuyimba kuno kwennyini ndaba nga batuseera tulina kubawala naye wabula tulina bye tutakola oba oli awo identity tetulina identity etubulamu nti tosobola nti oyo omugundi n'omukongo ogamba oyo mukongo bagamba babenginga n'ogamba bampita si bwe tutyo bwe twogera tetulina obuzibu bw'okututegeera kubanga omuganda ayogera bulala n'oweeri tuli awo so kati waliwo kye tulina okuba nakyo in common ekyawula ku ffe bali bba abantu baabitegeera ne bakifuna mu bwangu ne bafuna identity kale ate movie industry egezaako nnyo creating identity binauganda byendaba nalabako ko omuntu omwaga binauganda bibulamu biki waliwo channels zemmanyi omuntu zalina otuulako n'alaba abanauganda bakoze production omulungi by improving movies ng'otuula n'ogiraba nina series zendaba zisanyu nyingi prestige honorable movies mwe biri ez'ebinauganda ng'otuula n'ogamba wow story kubanga bakiwa obudde ate bo bagezaako no creating identity kyanguyako okumanya nti Nigeria gye tulaba tewali wano mu 98 yali amanyi mu Nigeria muyimbi batono nnyo abaali bamanyi abayimbi ne mu 2022 tewali Abanigeria babategedde oluvannyuma lw'okulaba ebinigeria nga babiraba kugamba nti movie industry ya uplifting art waabwe so it is the same bwetugezaako ku route eyo kiyinza okwanguya waliwo movies ez'Abannayuganda ezirimu music waffe era nali ndabako seeri emu nendabaddemu ennyimba z'akafero neŋŋamba wow so tulina okubeera awamu naye ojja kulaba nga okuyimba katemba film drama buli omu ali bibye no tulina kuba nga tuliwa ogeze n'ogamba nti nno okugenda mu maaso content webweru kirambululemu omanyi kankubuulireko bw'obeera ogezezzaako okusoma lwaki ensi ezimu z'amaanyi kuba zeeranga leero Rwanda manyifu kubanga erangira ku mujoozi gwa Sene Visit Rwanda Malaysia y'amaanyi eranga era emijoozi ng'ogwa Birmingham eriko Visit Malaysia zeeranga n'ensinga yo egyeranga kakati bwe tutakwata content waffe ffe kennyini mwagala mubunyisa tewaliwo reason lwaki omuntu abeera ng'alikyazanga mu kabaawo ng'atudde ng'ali mu kulaba akakoleya kubanga omukoleya tajja kutegeera storyline y'omukoleya tejja kukwatagana nayaffe naye bwe nalaba movie ya Nambi n'ekintu nga seri nga buli mutuntu ngiraba ku channel wano ewaffe kijja kwongera okukola omulamwa nina olumu
movies ezimu maama wange ze yandaganga oluvannyuma ninga ndaba zaali zinyuma kigenyagenya nga byali bikola omukazi mukassebo tugamba oyo yeffe so tulina okukwata ekyo ekyaffe okuzanya naye nazanyanga drama ku ssomero nga mmanyi okuzanyanga taata kuba taata yaba n'ebyokulya gwe bawa emmere biki ng'azanya nnyo loolu ya taata eyo ku ssomero mu ngeri bwetyo. Kaakati otuwulidde ku luyimba lwa booda emboozi za booda ebibuuzi bya booda abaana banyina ebiboozi abo mbuki bayinza okunyumiza bagamba kati aji ati tivi gy'aliko yagivaako kasita yazaala omwami n'amukolera YouTube channel kati takyali baga nti kati Putini nsi yagiwamba gundi yiye ayina eryato liko bannange olina nebyeyogedde awo musimanya bagamba mbu waliwo pasita simanya pasita baana ba booda banyumya buli olaba abaana ba booda bagamba nti Arsenal ewangudde ekikopo tubadde tuli ku pasita ate ebyo byonna kalowooza ajjajjukira emboozi yenjogedde era bw'otula ku booda booda tomanyi lwaki booda booda enyuma ate booda booda yakola bubi nga talina bulungi bwebika kuba na S naye njagala nnyo booda booda ewandiise ennyimba ozimanyi obunyimba obupangisa obuwulu ze nazijja ku booda booda wa booda wange ng'agenda nnyumiza emboozi awo aŋŋamba obuwulu bunyuma era bw'ogula ekicupa kye eky'amata n'olya ne oba oliddewo katono n'okitereka waliro kisanga kikyaliwo nga kiramba naye bw'obeera omufumbo ogenda okudda nga nekikaba abaana bakikozeemu akagaali ne ŋŋambawo kati booda booda yo bw'atagimanyi tuula butuuzi ku yo ogambe omwana ŋŋenda nansa nasimbula aja ati weebale kukuuma mutindo weebale kulabirira mwana kikulu nnyo era bannange mbakoowoola tulinayo kanambeeya tulinayo omukolo gwajati omwana ng'aweza omwaka gumu tugenda kubeerayo kitwakatako okubeera kwa akiika naye kikikirizibwa omuntu otumirako abantu be ntumira abannayuganda bonna tumirako n'abawagizi ba Arsenal nange bwe nali nga sinnatandika kuwagira Man U nange nali nga bo kyadnaku naye kati ogejja ki gwe okuwagira Arsenal ki ekikugejja bw'atawangula bikopo ogejja ki aja ati oli mulamu singa owagira Man U wandibadde oti nnyo ndowooza nange bwe ntyo bwe nali mbatumirako ne boogezi ba Man U nti muwulira mutya ng'ebintu bitambula bulungi nga bwe mwabibala nga mu ngeri bwetyo ne mukyala wange mutumiddeko omanyi omuntu bw'akuloga ekirungi ekyennyuma era nze ne mmala nfuna omuntu nga asobola okukuloga obeere nga olya bulungi owunya bulungi mbakwoyo